emboozi eno twongere okunnyonnyoka. Jammy Radio omuvubuka oyo is a very good narrator, very good researcher. Ye yagitadde together so that you can enjoy it. Soko tumanye ebyafaayo y'omukyalo ono Sheebah tulyoke tutunule emboozi za leero. Mu kiseera nga tulindirira olunaku mulindwa ekibanyirwe kinaagwa n'amenvu mu kisaawe Kololo, nasalawo nkuwa ebyafaayo by'abayimbi bano babiri bye balina mu kisaawe ky'okuyimba. Ekibuuzo kiri nti ddala ku Sindi ne Sheebah ani asinga munne? Manyi bulungi nti muwulira mbu Sheebah yali muzinyi, naye nsiba tomanyi mwaka ki ye abaffe na gurupu kimwe yali. Kankuvuge nga nkujjira ddala ku mirandira gy'omukyalo ono. Sheebah Kalungi yakulira mu bitundu by'e Kawempe wano mu Kampala, era n'emisomo gye gye yagikakkalabiza. Yakula ne mukadde w'omukyala ky'oyinza okuyita single mother wakati mu bbula ly'ensimbi, wamma nga mu nsi y'obwavu baagulamu square mayiro y'ettaka. Ennaku okubagoya obwenvu kyataataaganya nnyo okusoma kwe, era embaawo yabala ntono ddala. Mukazi wattu we yalabanga ku TV, eriiso yatunulanga nkaliriza yeetegereza amazina ge bazina mu vidiyo ez'enjawulo, era bwe yaddanga yeewaka ekyaddirira kutandika kwegeza mu mazina g'aba yalabye ku ZTV. Addiŋŋana amawulu amala n'agaggyako omukkuto. Sheebah naye yatuukira ddala n'akuguka mu kuzina. Olwo atandise n'okunoonya abaateranga okuzina gye bakasibira. We yasangira gurupu y'abazinyi eyayitibwanga Stingers n'agyegattako mu mwaka gwa 2024. Bwe yali mu gurupu eyo yatandika n'okuwulira nga n'okuyimba yandikusobola. Mu Stingers yamalamu ebbanga tonotono n'agyabulira, olwo ate n'agenda ne yeegatta ku gurupu y'abayimba eyayitibwanga Obsessions Music Group mu mwaka gwa 2006. Sheebah okuva awaka atandika bino byenkunnyonnyola, ekigendererwa kye kyali kyakunoonya ssente ayambe ku maama we, kuba n'awaka wennyini yali aleseewo ku baganda b'abalala abaali bakyali mu mbeera ey'okuyambira ddala. Okuweera ennemba n'ensi yakutandika ku myaka 16 egy'obukulu. Akagiri ke kyali nti n'ebyokusoma byali byajjamu dda Kigwe Yeweezinge ng'ali mu siniya ey'okubiri. Mu Obsessions Music Group teyamalamu bbanga ddene nnyo, namwo n'avaamu atandika olugero olulwe. Ebyokuyimba nabyo nga bwe biri byaganya n'aganywebwa omuwangaazi. Mu mwaka gwa 2010 yafulumya oluyimba lwe olwasookera ddala lwe yatuuma Nkunyeenyeza olwawandiikibwa omuyimbi Sindi. Oluyimba olwo terwagenda wala, wabula n'afuna oluwenda lw'okukwatagana n'omuyimbi Sizamaani, ne bayimbayo n'oluyimba lwe baatuuma Automatic. Sheebah yazzaako ennyimba endala eziwera okutuuka mu mwaka gwa 2014 lwe yafulumya oluyimba Ice Cream olwamukubira akaggi mu kisaawe ky'okuyimba n'okutuusa olwaleero. Okuva mu mwaka ogwo ogwa 2014 n'okutuuka mu 2023, Sheebah tamazeeko mwaka gwonna nga talina luyimba lukwata bantu mu babiro oba kiyita okukuba hiiti. Ennyimba ze ezisinga okuba ez'akabi yazimba akyali mu kibiina ki TNS oba Team No Sleep ekikulemberwa omukulu Jeff Kiwa, era eyakolanga maneja we okumala ebbanga eriwera. Team No Sleep yajabulira mu Desemba w'omwaka gwa 2021 era ng'obudde bunali mu kibiina ekijja Kikama Music. Sheebah awangudde awaadi kirazisinza kukubalira kumalayo, kuba buli mwaka awangula mu mitendera egy'enjawulo omuli okuyimba, okwambala, vidiyo eziba zisinze n'emitendera emirala. Jjukira nti Sheebah ye mukyalo omuyimbi wano mu Uganda asinga okuba n'abagobereza abangi ku mukutu ogwa YouTube oba kiyite ba subscribers abawerera ddala emitwalo 53,112. Juzi mu mwaka gwa 2022 yakola ekyewuunyo bwe yategeka konsati ku Serena Hotel wano mu Kampala n'ekulungula ennaku wazindaba 2 ng'asookerwako okuyingira asasula emitwalo 15 eza Uganda. Ekiseera kino olugendo lwa Sheebah mu kuyimba bwe lutyo bwe luyimiridde, era
yingira muwunzikira wano kuba n'okubikunyumiza okubimalayo mbanga awalampa omweramannyo nze Jami Radio Uganda. Kale, yeah, that's Sheebah. A little something over to Mani. These girls are having a very powerful show. The battle. Of course, many people think battle yanditegekedwa in a very different manner. Yandi but the most, more strong, more vibrant singer. Of course, in those abantu. But for starters, that is Sheebah for you. Encha tujja kwongera okunyonyuka Cinderella sanyono, twongera okumutegeera. No kubanta atuse batuso kubanti, yeah, they are waging this musical war against each other. They confronting it musically. Neka soka tukolemu ku sente sabakamba afe bwe nadda waliwo ebifa ku Sheebah, waliwo abagala batenisa zibwemu, waliwo kabako byayanukudde abamu ku bakulu abazze basojja Sheebah nti tasasula bamubanje nyimba zaabwe n'ebisingako ku ebyo. Katsoka tutomu small time tukomewo.